قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله أذكركم بأن الله تعالى قال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. basaze bannanga bebitiibwa tuli ba mukisa Allah tusobozesa okwetaba mu mukolo gwe guti. Nsaba Allah ayina obuyinza ku buli nsonga Allah waffe atusinkanye ne mujjana. Nsaba Allah w'ekitiibwa nga mwegayirira atufule ba mukisa wonna we tuba tubadde. Allahumma hdina wahdi bina. Era Allah mwegayirira atulungamye, atalungamye bangi nga bayitira ku mikono gyaffe. Obusiraamu
n'emiziro gy'ebika. Tuli ba mukisa bugumaga gwe musomo guli ku mmeeza. Mu hadithi emu nabbi waffe yatusomesa bw'ati sallallahu alaihi wasallam yatugaa nti inna shaitaana mazima shaitaan qad yaisa tekyayina ssuubi an yubada bi ardikum okuddayo okusinzibwa. Shaitaan terina ssuubi nti bulikeera enkya nga gye tusinza, eryo essuubi teriina, walakin wabula wayina essuubi radiya an yutaa fima siwa dhalik mimma tuhaqiruna min a'malikum fahdharu. Shaitaan erina ssuubi mu bintu bye mwagaya nga mwe mulabanga akantu akatini naye ng'ewa Allah kinene. Awo shaitaani weyina essuubi otutomereza. Nsaba Allah atutaasireme tutomeza, kubanga okutomeza kwayo okumanyi, atakumanyi osomangako essalo gye bayita Fatir. Allah waffe yatugamba innama yad'u hizba liyakunu min ashabi as-sa'ir. Kasita ekutomeza yebe emaze okuwangula ng'ekutwala butereevu mu muliro guyitibwa sa'ir. Ku hadithi eyo gattako eno kale barakallahu fikum. Eno gyensoso basomera Imamu al-Hakim yagifulumya amanyi balaga nti sahihun. Bw'ogattako eno oba otandise okufuna entandikwa y'okutegeera obusiraamu bwogera ki ku mizizo gy'ebika, emizizo gy'ebika. Kale kansuubire nti topiki yaffe kyeyogerako okitegeera bulungi emizizo gy'ebika. Kale okugaziyirizaamu akatini, ebika biba n'emizizo. Ebika mune shaitaani yayitiraawo neyitira mu bika. Ab'ekika kya gundi ne baba n'emiziro gyabwe batya nga bano gye bali. Baani batabani bazzukulu ba gundi, omuziro gwabwe bo beddira mamba. Buli golaago bayita mubiru ne namubiru, abo beddira mamba. Kye bategeeza ndowooza bakitegeera, bo tebagirya, eri haramu ku bo. Ate abalubega bo emmamba eri halali wabula kuba namubiru. Era okuwunga kwayitawo ne beeyongerayo ne batuuka ne ku kino mubiru mbutawasa namubiru. Oyinza obutalengera bulungi kumanyiira kuli awo Allah bannange tuba tumumanyidde, kubanga mu sura eyitibwa Nisa nannyini nsi yatwala obuvunaanyizibwa n'atunnyonnyola be tuwasa ne be tutawasa. Yabannyonnyola bonna, osoma aya ziri 3 zokka. Okutandikira ku aya etugamba wala tankihu ma nakaha azwajukum minan nisa, temuwasanga omukyala yenna taatawo gwe yawasaako. Wangiseeka wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, bweteseeka towasanga omukyala yenna taatawo gwe yawasaako illa ma qad salaf. Kati aya eziddako nannyini nsi najjanga nnyonnyola be tutateekwa kuwasa. Bonna bawaze bulungi ojja kulaba nga bawerera ddala 17. Abotokola otya? Abo tobawasa. Kakati mu hadithi eri mu Bukhari nabbi waffe n'ayongerako 2. Owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yatugaana okugatta omukyala n'omugattako, n'omala omugattako sengaawe oba n'omugattako maama we
omuto simanyi mpulira Allah bwe yamala otulaga abatawasibwa Allah waffe yatugamba wa uhilla lakum ma waraa dhalikum an tabtahu bi amwalikum abatali abo mbatadde mbakkiriza mubawase kakati raba Allah yatukkiriza tubawase ate omukulu wa kika ate yemwe nayingirawo era babagezi bebuuza buli alina entegeera bwetyo awonerawo aya eno ntegeera ki kakati nga gwe bikkirizibwa okuliibwa abakkirizibwa okuwasa ng'obitegerera ku levo y'abika kubanga byenjogerako biri wano Uganda wewali abaddu ekyewunyisa atabamu basaaze naye nga ye yeddira nseenene yeddira ki yeddira butiko ate oli yeddira ndiga anti fe babbosa kakati babbosa nsaba Allah tusaasire nga ddalasi yaffe tetunaba gitwala mu maaso mu bifuba byaffe tutuzeemu aya eno nannyini nsi yatugamba nti faman jaahu maw'idhatun min rabbi fantaha falahu ma salaf oyo yenna atuukibwako okunnyonnyola okuva ku arushi fantaha nakola tawuba kakiki oyo n'amuleka falahu ma salafu nga Allah musonyiwa ettaabu yonna Allah yatugamba nti waman aada aliremerako n'amala akaza emputtu Allah n'amunyonnyola kino kiri halal kino kiri haram yenayingizaawo bibye n'alemerako n'akaza emputtu n'akuliriza byakika n'akuliriza byakiganda ffe ng'Abaganda ffe ng'Abanyankole ffe ng'Abayindi Allah yatugamba nti waman aada fa ulaika ashabu nnar kati abo mbateekewa bakunnyonnyodde ekituufu ani akunnyonnyola Allah akunnyonnyola ekyokukola ku nsonga gye tuliko nannyini nsi yatusomesa atya yatugamba Allah waffe inil hukmu illa lillah Allah yalamula kino kiriibwa kino tekiriibwa teri Allah gwe yakkiriza kweyingiza mu topiki eyo kino kyanneewuunyisa bwabanga Allah yagigobamu Nabbi Muhammad ate mukulu wa kikazi towatya ku nsi kuno oli muzito ku nsi ne mu ggulu Allah topiki eno yagimugobamu osomanga essula eyitibwa Taharim wulira Allah waffe yatugamba nti ya ayuha nabi owange gwe nabbi lima tuharim obuyinza obujjeewa oyinza otya okuharamisa ma ahalla Allahu lak ekintu Allah kye yahalalisa bannange wulira bwino oba wali ekikozeeko tokiddangamu n'otegeerako nti abaana basiimaganye bagenda kufumbiriganwa ani agenda okuwasaani kakati ng'omwana katugeze agenda kuwasa mwana wa taata w'omuto simanyi mpulira n'oyingirawo n'olemesa munnange bajerega n'okujerega iro nina amalafu n'amawulire kubanga ze nniya ngiina biidhinillah nsaba Allah nsobozese nkikole tuve mu bisomesa mbawo amawulire nti kyawedde mwana wa taata wange omuto yamumpadde tuli mu kuzaala baana mbawo amawulire nti kati mwana wa mukaaga kisoboka wallahi waliyo omusaaze n'amala akiwulira ng'agenda kufulumya ebigambo bino omusajja yatusomesa wano kundi bulijjo nali ndaba ng'ategeera yakoze atya omwana wa sengaawe kati abawala baweddeyo abakazi baweddeyo kakati bambi yalooza ajerega ono naye erabira nti ajerega Nabbi Muhammadi kubanga yakwata muwala we Fatima omwagalwa we mu hadisi emu yamwogerako atya yatugamba nabbi waffe Fatima oyo Fatima gwe mulaba bid'atu minni
paati kunze. Singa bakubuuza omubaka yamufumbizaani, yamufumbizaani ali amuyita atya muganda we yalooza nti ajerega ono. Bana eddiini yaffe yakwegendereza. Biki tumanyi omusajja yategeera oba batabuliki nsabasajja era ekiwubula bwanta mu buntu obwo kati abakazi baggwayo. Yalowooza abuuza nze kumba ali mukwerija abuuza Allah, kubanga Allah yatugamba nga amaze otumensioningira betuwasere butetuta ne batutawase yatugamba nti wa uhilla lakum ma waraa dhalikum an tabtahu bi amwalikum muhsinin ghayra musafihin. Buli gwe sikonyeko mulumbe ate gwankugira, ate gwani akugirani kuba mbi watondani gwe wantonda. Oba oli muwala wa ssenga wange gwe wamutonda, muwala wange mama wange omuto tusiimaganye. Sigambye wa maama wo byawule, gambye maama wo omuto. Mu Luwarabu bamuyita al-khala, bamuyita khala mu Luwarabu. Oyo gwe gamba, sigambye ummu. Teweerijja ku mwana wa maama wo. Wa inna zaln n'abakka wansi. Wabula gamba ibnatul khala, mwana wa maama w'omuto lumba. Bajja gamba bagambe. Uliya Qur'an singa osomako mu sura eyitibwa Qasas, uliya Allah bwe yatugamba, Allah waffe yatugamba nti wa rabbuka yakhluqu ma yashaa'u wa yakhtar. Allah yatonda ate yasalawo. Bw'atyo bwe yasalawo Allah ow'ekitiibwa yali asobola mu nnyanja okuteekamu engege, n'ateekamu n'empuuta n'obuyamba, naye yasalawo n'ateekamu n'emmamba. N'atuga nti fakulu mulye mimma razaqnakum, bye mbagabiridde halalan tayyiba, kasita kiba kya halaali nga tokibbye bubbi. Mu sura eyitibwa Yunus kibuuzo ne kijjanga kinene naye bannange oba twabaaki. Allah yatugamba nti qul araaytum ma anzala Allahu lakum min rizq faj'altum minhu haraman wa halala. Obuyinza mwabujjawo ebintu bye mbatondedde nga byakulya byammwe. Faj'altum, ate mmwe ne muleetawo olugezigezi ne muteekululamu, ne mulondobamu ne mulabamu ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa okusinziira ku bika byammwe, okusinziira ku bika byammwe. Faj'altum minhu haraman wa halala. Allah yatugamba nti qul, babuuze Allahu adhina lakum, olukusa olwo Allah ye yalubawa. Abakulu b'ebika sijja gamba nti mu Uganda waliwo obujulizi bwe ngenda okulaga wano nga bulaga nga buva mu Qur'an nga bulaga nti kisobokera ddala kyolaba e Uganda nga kyekiri ne Zaire. Kisobokera ddala nga kyolaba wano e Uganda nti wuno musaaze ate yeddira, musaaze ate mbu yeddira, musaaze mbu yeddira. Yeddira ki? Yeddira butiko. Musaaze mbu musaaze oluusi Haji Mulamba, oluusi Sheikh mbu yeddira ngabi, akabbiro mbu jerengesa. Olugezigezi oluli awo mbu akabbiro jerengesa mbu yeddira. Waliwo obujulizi obulaga nti omusomesa waabwe oli ogu Shaitan yabatendeka mu nsi yonna, yatendeka n'Abawarabu
nanyini sinatuko basomesa ebigambo bino yabagamba Allah ma ja'ala Allah min bahira wala sa'iba wala wasila wala ham. Wulira agomanya ga bisolo ogwomuze gwaliriddawa ogwokweddira ham ne wasila omuzogo gwaliriddawa gwali mu Bawarabu. Wulira kino nga nejjajjawa mukulu wa kika nga tazaalibwanga naye nga shaitaani yatendeka abaddu abo ebigambo bino nga bo baalaba ekisolo ekitibwa ham. Kankusomereko mu Qur'an essula eyitibwa Maida aya akumeka aya 13. nanyini si yatugamba ma ja'ala Allahu min bahira babalimba nanyini si tatongozangako bahira wala sa'iba n'abagulumiza abeddira sa'iba nabo balimba. Teri kabwino konna akalaga nti sa'iba yanjawulo mbuyo teriibwa. Qur'ani gye wakkiriza gye nkusomera wala wasila n'abali ku wasila nabo bali ku kafu wala ham n'abaham nabo bali ku kafu. Allah yamenya ebisolo siwulira kati bizze ku byaffe tolanga bikwataganye n'abawano beddira ngabi n'ente etaliko mukira siwulira n'engabi n'emmamba oyagala kuwakanya Qur'ani ate ng'oyagala jjana kye gyonoonya seeka musaaze munnange jjana kye gyonoonya. Ebisero ebyali bitegeeza kye bannatafsiri babirondoola singa otunako mu tafsiri eyitibwa kalimatul Qur'an li Muhammad Hasanain Mahluf ojja kusangayo bino yatugamba nti bahira bannange shaitaani etendeka ebintu ebivunduse omuntu naba mukugu nnyo balaga nti kye bayita bahira naaqa kika kya ngamiya yalinga nkazi tushaqu udhunuha bagiwummulanga okutu watukhalla litaghut ne balaga nti eyo teriibwa tekwatibwako yabakatonda baabwe yabisambwa byabwe kale okutuuka ku ddala eryo idha waladat khamsa bamala girondoola ne bazuula ng'ezadde abaana ba khamsatu abtuni akhiruha dhakar kasita owokutaano abeera muwala ng'etuuka ku ddala eryo Allah kyagamba nti ma ja'ala Allahu min bahira Allah si yatongoza ensolo eyo wala sa'iba ate sa'iba kyeki naaqa naye yalinga tusayyibulira